Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo omwami abadde ambuuza nti omwami oyo gwe nabalaze nti omulambo gwe gwalabise omulambo gwalabise eggulo. Omwami oyo gwe bayita Kakooza Lawrence eyafiiridde mu mazzi omulambo gwe gwalabise eggulo era bamuziise olwaleero naye nga gibadde miranga kwegamba ebadde ennaku ey'amaanyi nnyo bamuziise olwaleero. Njagadde ekyo nkibabuulire kuba nabawadde amawulire g'oyo omwami kati mubadde mumbuuza nti omulambo gwalabise eggulo era bamuziise olwaleero aziikiddwa. Bwe kityo kyensobola okubabuulira omwami oyo Kakooza aziikiddwa. Mbaagaliza ekiro ekirungi mwenna abali ku channel yaffe eno Kyayiti, mbaagala nnyo musule bulungi. Budde bwa kiro eno ziri ssaawa 3. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Musule bulungi, mweraba.